Oluzungu bakiyita arts. Ate n'abavubuka ate n'emizannyo. Oli ekitiibwa Bwanika Ssaabawolereza Attorney General the Kingdom. Ate ekitongole kiri kyemulira Majestic Brands kyekyo nga bw'olina manager namba gwe Ojjange Alaso nga bw'olina manager akupromotinga kakati Majestic Brands ye manager w'Obwakabaka ayitimuse ekifaananyi ky'Obwakabaka promoting the image of the kingdom n'okukolagana ne bannamikago is a partners y'omukyalo we Remukisaala. Nsanyuse nnyo okubalaba era ng'ekikolebwa bannabitone abawerako abawulire ki ekitone bw'oba nakyo n'otakikozesa obeera nga atakirina. Bw'oba n'ekitone olina okukikozesa bwe kikuyambe bwe ng'omuntu kiyambe abakwetoolodde ate kiyambe n'eggwanga. Kibi olwamutawaana ate nga yeyakukozesa kikuyambe gwe ng'omuntu kiyambe abo abakwetoolodde kiyambe n'eggwanga. Eyo y'ensonga lwaki oba n'ekitone olina okukitwala ng'omulimu. Balaze Attorney General w'Obwakabaka munnamateeka lawyer akeera ku makya n'agenda mu kkooti, omulimi akeera ku makya n'agenda mu nnimiro. Munnakitone omulimu ogwo okukuza kitone ekyo gw'obuukeera olaga ddala olina obutava mu studio, olina buli budde okutereka eddoboozi lyo, buli budde olina okuyiiya ebipya. Minisita yagambye nti mwab'ebitone muliba abasambi ba mupiira bamunabyamizannyo wakati w'emyaka 18 ab'emizannyo we bakoma. Emirundi egisinga obungi abalabika ba Ronaldo batono nnyo, abatuka myaka 4 n'okusukkawo batono. Omuyimbi okubanga okyalina amasanyalaze okuyimba obeera okumanyi naye okuba n'amasanyalaze myaka 10-15 abasukka 2 batono. Mulaba mufaanana bannabyamizannyo. Ekyo kitegeeza nti ebbanga ly'olina obanga sente ozikola oli biseera ebyo olina amasanyalaze, kitegeeza nti bw'ofuna akakadde ka ssente mwe bantu babitone muwulire obulungi ekintu kyo ne bamaneja kasawo ebali, bw'ofuna akakadde ka ssente emitwalo 4 gidde ku mulimu, emitwalo 3 gikozese ogule kange kooki emyufu n'okusiba enviiri, emitwalo 3 gitereke. Kyengezaako okugamba nti okozesako emitwalo 3 ku kakadde kubanga anajozizza mu mulimu era ziba zikola nezooterese. Palaso siyinza kusanga myaka 10 okuva kati tolina nsimbi. Lwaki myaka 10 okuva kati tolina ssente ng'ate olina amasanyalaze? Yayimba oluyimba ne Spice Diana, nina amasanyalaze kwata ku ediyo. Temwalulaba era olumuna abalabanga bayimba ne Spice lwebayimba oluyimba olwo ng'alina obugambo bwamugambagamba olwokagamba Spice Diana. Spice amugamba nze ndikadduka karoja ndowooza otegedde bwekulondowe.
siwe yagamba lwaki batemusi yakuddamu nti ndikatuuka kalooka nondola nnyo bannabitone kuba bwe sitegera byekukulasinza okubaakuna omwaka bwe naababa bw'oba olina amasannyalaze kyekiseera ozeemu mu mulimu esente zaalagawa mulina okutwala ekitone ng'omulimu kyebagambye mulimu omanyi ffe ababalaba ku stage tulabanga ebyamu minisita abagambye nti okuyimba oluyimba beautiful like Michelle Obama akayimba ngaako kayimba tetuwolwa kuwolera obulirikisi olwo naye kyabatademu kinene nnyo muloza malesimuloza kulasonzi akati ffe byetulaba byebyo netuwulira bulirikisi ne butuwoomera biki amazina naye kyobotaddemu kiba kinene n'olwekyo kojjange payasi muyimba ayanja alaso guno oguliko omulimu okutusalusa ku siteegi wali ezo ebugwe busembayo naye bigenzemu mufumbiro omanyi bwe bafumba emmere ewoma owomerwa ettooke wano oba oluwombo naye eyabadde mufumbiro byateekamu byenkana ki okugumira omukka obutungulu ebbugumu akati be bayimbi bano naye abayimbi oluusi bakyerabe era nsuubira nti nono gladieta byemugambo byonabiwulira mukole amannya kugamba otuuke mu bukadde nga tukwegomba ensonga y'ebitone kangiveeko ngende byamukene palaso olina abagoberezi bangi nnyo tusaba bannabitone mulwanyise mukenenya mu maloboozi gammwe bwe palaso bw'oyogera nti nno abalenzi mwetangire mukenenya abantu ab'obuliwo bakoobayitirivu muveeyo musituke mwambalina amannya kubanga abantu bajja mu kivulu woba ogenda okuyimbira abagenda okujja mu cricket oval buli kyoyogera buli kyokola bakitwala oletegamba balaso wantugambidde mukenenya si byabano baminisita serwanga kirabikagula kituufu mukenenya gyali ate mukimanyi mu bivulu wabeere mukenenya muyitirivu abawala abamu bajja bali kukunya mubyoba nenyogerako sibipya kyekibaleetanga bali kukunya baba batega kunyeebwa abalenzi abamu bajja nebeeragalaga abalina eyagala tusabisa abawala abawala nabo bayitika batiisatiisa nebayitika katilaba emisono gy'enviiri bakula gyakiro omulabo ono atadde ebyuma mu matu atadde galuyigisimulabana maaso enviiri aziyemu obugi kakati olina okubanga olinamu sseku ebyo bitirina buzibu era omuvubuka olina kuyisa n'omuvubuka tukirina buzibu nze sikirinaako buzibu buya nze neeyisayo yokka gyentunuulira okukola enviiri okuteeka ekyuma mu kusikira lwange oli muto katono olikola okaddiye tetwagala mubikolere mukaddiye olina emyaka nkaaga oli awo olanga enviiri mu kifo ky'okulira abaddugavu abatukuvu naye kakati bw'obikola eneeyisaayo oli munnakitone totabiirira mu bantu oli munnakitone omulimu ogw'ekitiibwa oli munnakitone bakwogerako by'oyogera era bw'onova weyisa bulungi otatuyamba okulwanyisa mukenenya abantu mubabuulire omuvubuka omuleero nte balasaagana ekyobulenzi kabaka yakubawo
kituufu mu 2 kati gwe omuvubuka omulengo Omutebi oli mabega gy'osirimu wakwata ddala tosobola kwetangira Mukenya oli muntu ng'oli bwawansi ekiriridde kubanga oli mulenzi ow'omulengo Omutebi oli muvubuka Kabaka akubuulidde fe atusindize twabuli sirimu bamuyitira okuva mu ikingira bati kizibu nnyo sirimu taliika senyiga oba malaria omanyi malaria obeera weebasi ensiri n'ekuluma nga tutegedde kati singa wano bakwase wano ng'alina senyiga nafanyi tutukwata naye sirimu akukwata ng'okanudde eriiso liriba lyangeri kati sirimu akwata njanga eriiso okanudde tomanyi babeetangira mu Kenya kiki kyoyagala tukolere mutegedde kyebagamba mukwe mungalo era mbatumye mwe bannabitonde mulwanyise bw'oyingira ku siteegi nga 17 Mei kuliko tulonvu gamba abavubuka abali wano musanyuke naye Kabaka abaagala muyibala musirimu tabakwata eyo statement yokema oyinza okukwatasiza abantu omutwalo munamba tojja kukimanya nojja kuwukikoza Kabaka yakuyita nakwata mu ngalo omwami todanga mabega kati olina omwegatako mu kulwanyisa Mukenya nga tumaze okutuwa kubanga olutalo lukyali lwankamalize nga nkwebaza olw'abala abaana abato Whitney ne Cool Boy abaana mubakwate bulungi mbawe ekyokulabirako ekirungi omanyi ffe abantu we are social animals tulina empologoma oba enkima oba kiki fyonna kyekimu enjawulo erimu nti ffe we have got a bigger brain kati empologoma ento byekola ebiragira ku mpologoma nkulu naffe abantu bwetuli oli Cool Boy nebanalaba nga balonda bonna gladiator ne baanyiba ow'olugave basigwala eya stage destroyer nalabanga buli kyokukwatako yasakyaze Cool Boy ajja kulowooza nti okubeera owakabi ekyo kyolina okukola kati kubunyoko oyo kyokulabirako ekirungi kubanga tutagala nabitone beeyongere omuba mukulaga tulina w'abalala mukulaga waliwo abalala naye nga mubawo ekyokulabirako ekyo temubeesittaza mu Bayibuli obwesittaza omwana omuto kibonereza ekitasonyiyibwa temwesittaza baana mubatwalenga bato mulabe nga basoma ebitone bikule nga balayirako oba ebisaza mwe ennungi kale mwewala okujogula enjozi egy'ensimbi era tubalinze enkya ku makya nga minisita bwabakubiriza ebyakabaka tebibaamu ngongojja tetwagala magaali gammwe tetwagala bitundu ebyo twagala ate binyiraliikiriza n'okubiraliikiriza. What promotes an artist is the talent, not the posturing. Simanya mu Olungereza.